أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أتراب إلى توريزا كروضة إسلام ميديا Uganda taking da'wah to the next level. Abatugoberera saba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga abamu bulungi Allah subhanahu wa ta'ala abajazake khair. Naam, program ya bibuzo nga bulijjo biidhinihi subhanahu wa ta'ala manya maarufu Yusuf Kaoya tuliko ne Sheikh wafe Sheikh Abbas Zubairi Senkuba director Mukono Islamic. Alhamdulillah tujja kutandika mu bufunze biidhinihi subhanahu wa ta'ala ne tubakubiriza okubeera nga mugoberera program za Rawda Islam Media. Ntera okubagamba tenesoma Allah yabeera nga tuwa bali mu kibayita jirun jadidun min at-ta'allumi wa ta'limi, omulembe omupya mu kusomesa ne mu kusoma wakibayita at-ta'allumu an bu'di, okusoma ng'oli wala. Baganda baffe babuze ebibuuzo okuva mu bitundu ebyenjawulo, okuva Mbale, okuva Mpigi, okuva Busoga, wano wenyini Mukono. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abayemu obulungi, tubakubiriza obutakoowa kugoberera obutanafuwa n'obutagayala kuba shaytaani kyeyagala ekyo. Saba Allah abeerenga atutaase enkweza shaytaani. Naam Sheikh, saba tutandike biidhinihi subhanahu obuze kwatuulize era tulaba tutandike inshallah. Wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جعلنا الله من أتباعه وأنصاره وحزبه وجنده إلى يوم نلقاه. أما بعد أبطولي زمننا ولزاب فوا روضة إسلام ميديا كيزين بابوزي كنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم شيخ. abuuza nti mwana wa buwala abuuza nti kiramula kityo omuvubuka okubeera nga amwogereza naye ng'omuvubuka ono tamuwa kirabo kyonna wabula musa aya na hadithi kubeera nga agumiikiriza nti Allah yagala nnyo abagumiikiriza. Abuuza omwana ono w'obuwala mwannyinaze nti asigale naye agumiikirize abeere ku ekyo paka omuvubuka ono kaanaabeera nga afunye kaamuwaayo oba amuleke afune omulala amwogereza asobole okubeera nga amuwa ebirabo. Kiyinza okubeera mu ngeri nga bbiri. Naam Sheikh. Engeri esookera ddala kubanga omuvubuka nekyayetagaba. Naam. Wabanga tagaba ate nga si kye tumulowolereza. Naam. Wabanga tagaba amateeka g'eddiini tegamuwa advice kubeera nga tumukubiriza okufumbira omuvubuka oyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yeebuzibwako omuwala n'amugamba nti waliwo omusajja bamuyita Muawiya omulala Abu Jahm banjogereza olaba nfumbirwe kaani. Nabbi n'awa advice n'aga nti amma Muawiya fasaluku, Muawiya tagaba amakulu tavaako mukono gamu abaga saluku mwavu. Wa amma Abu Jahm fahuwa darabu linnisa, riwaya yaga nti fala yadau yadahu an atiqihi, tajja mukono gwe kuki buli kaseera akuba abakyala. Hadithi endala yajja negerikiriya fahuwa darabu linnisa, mukubi wabaki abakyala. Kati episi ezifaanana bwe zityo tetuadvisinga muntu kufumbirwa abantu abo. Amma ekyokubiri ayinza okuba bambi nga tamanyi nti omukyala baba mukwana bamukola ki si mukyala yekka, buli gwoyagala okukwana beerako nekoteekayo laavu yeeyongera. Nabbi yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahaddu tahabbu, mugabe ku birabo mukole ki mweyagale musobole okufuna laavu ennungi. Barakallahu fiikum jazakumullahu khair. Naam Sheikh. So mbeera efaanana bwetyo tumugamba nti bwabanga kitunuulidde nti nekyaye kumusomera abantu tebagala nnyo kubeera ku malusu buli kaseera, agala nnyo okubawa. Tumugamba nti wagiraba nekyaye afune omulala asobola okuba nga atona ng'agaba. Barakallahu fiikum. Oba asobola okukigumiikiriza nga muyigirize mpola mpola, muyigirize kuba ayinza okuba alina ebirungi ate ebisingako. Barakallahu fiikum. Naam Sheikh, barakallahu fika. Sheikh atono nnyo ku kibuuzo ekyo. Olwo ekibuuzo kitera okubuuzibwa ennyo. Abaganda baffe nti okuwaŋŋana ebirabo kuli ku saidi ya musajja yekka yalina okuwa mu mbeera ey'okwogereza eyo. Nga mukyala awa wabula
mukyala ebiseera ebisinga obungi Allah tukubiriza kumuwa kugaffe tumuwe atalizeeko aya bwegamba n'amahali bwe gali niya suratu nisa ekitiibwa Allah tabaraka wa taala kyeyagamba yagamba jalla jalaluhu wa atu nisaa sadaqatihinna nihla abakyala mubawe amahali gaabwe nihla amakulu ekyambusiramu nzikiriza yaffe atawa mahali abakoze ekintu ekiri wabweru w'enzikiriza kyava agamba Allah tabaraka wa taala nti fa in tibina lakum an shay'in minhu nafsa kyala asobola okuddizaako ku mahali g'omuwadde fakuluhu hani'a mari'a galinga n'okweyagala okola ki weeyagala kakati kitegeeza ki nti omukyala bye tumuwe oluusi ate byakwatako n'atukola ki n'atuddiza awo laavu neyeeyongera okwesera barakallahu fikum naye bwabeerawo nekyayina era naye kikye tekimugaana okukwatako kuwa kwani bbaawe wallahu taala alam. Naam Sheikh, barakallahu fika. Sheikh, omubuuzi omulala era mwanyinaffe abuuza nti kikkirizibwa okwekwanira omusajja wembanga musiimye? Kikkirizibwa, kyalabwako mu sunna, kyalabwako naye omukyala akkirizibwa okugenda gyali n'alaga endowooza ye mu ngeri era kigambibwa nti ne Khadija bw'asiima Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayina gwe yayitiramu agenda agambe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabbi n'akyaniriza. Nabbi teyagamba Khadija biki bino byokola ebifaanana bwe biti la oli bw'abanga awulira ayina obwetaavu asobola okutandika. N'omukyala yajja mu maaso g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugaa nti omubaka wa Allah mbadde nkusaba ompasi. Nabbi n'amutunuulira amaaso bw'agayimusa bw'agassa ku nkomerero n'asirika musajja n'ajja gy'ali n'amugaa ya Rasulallah bw'obanga tumuyinaamu bwetaavu fazawwijuniha iya nze mumpe mukole ki muwase. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amukola ki n'amugaa nti oyinawo kwoyina n'amugaa nti genda onoonye n'anoonya amahali migabula n'amugaa nti oyina kwofunya amugaa sina kenfunya n'amugaa nti genda onoonye yadde akaweta kaki k'ekyuma. Hadithi emanyikiddwa eri abawalimu naye kyetwagala mu hadithi eyo nti omuntu akkirizibwa nga mukyala okujja n'ateekayo endowooza ye. Wane waffe abamu bakirabanga buseegu si kituufu kyalabwako mu nkola y'ekitiibwa Nabbi waffe alayhi salaatu wassalaam ate n'atakivuma nga abasajja balina obwetaavu n'abakyala babeera n'obwetaavu. Abasajja nga balina obwetaavu n'abakyala babeera n'obwetaavu. So omukyala okusirika aba akuumye ensaazi kituufu naye ate bw'avaayo n'ayogera nakyo tekiina buzibu. Wallahu ta'ala alam. Sheikh, barakallahu fika wa jazakallahu khayr wa ahsanallahu ilayk. Muganda waffe ono Mungereza abuuza nti if they talk about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in khutbah, are we all allowed to respond, peace be upon him? Singa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayogerwako mu khutuba tukkirizibwa okubeera nga naffe twanukula nga tumusaalira nti sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, ategeezaamu emirembe gya Allah gibeere ku ye. Akati Nabbi waffe alaihi salatu wassalam lwasaalirwa n'owulira nga bamwogeddeko tumusaalira. Lwayogerwako alina okusaalirwa mu khutuba oba wabweru waki era ekyo tekitta khutuba okusaalira Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era naye obuzibu obuliwo butakyankalanya ate basaaze banno ng'abamu balowooza nti wewoogera ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam tulina kwogera waggulu kukyankalanya khutuba. La tusaala musaalira mpola mpola bamwogerako sallallahu alaihi wasallam kuba ino ibaada ate ereme kutta ibaada gye tukola ki gye tulimu oba ereme kukyankalanya ibaada gye tukola ki gye tulimu. Wallahu ta'ala alam. Naam Sheikh, barakallahu fika. Sheikh, ku kibuuzo kyennyini waliwo bamusaalidde sallallahu alaihi wasallam ng'oli ali mu swala, oli abadde ali mu swala ne basaalira Nabbi sallallahu akola atya? Swala enzo bba yabwatteeko oba nga ya sunna? Aliwo abeera mu swala mu swala nedda tetukimanyiyo nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwayogerwako mu swala nga nswala byange n'owulira nga oli amimugiddeko ati n'omusaalira kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna hadhihi as-sala eno la yaliku bi ihda min dhalika, waliwo byetakkirizibwa kukola ki. Kati ebigambo ebitali mu swala okujjako nga Nabbi yabikarra yabinyweza
nga oli bwe yayasimula naga alhamdulillah nabbi nakinyweza naga ndabiba malayika nga bakirwanira okukitwala kitegeeza ki nti ekyo nabbi yakinyweza amma bwe tubeera mu ssala awasalirwa nabbi Muhammad we tusalira yokka nga mu tashahhud tusalira mu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh ina kyogeddeko nti omuntu ayasimudde nga ali mu ssala wenjasimula nga ali mu ssala ngambe alhamdulillah abasabi wekiri mu hadith. Barakallahu fi. Sheikh omubuuzi omulala abuuza nga agamba nti omuntu bw'ayogera nga bamaze okukima esswala yeefa oba nedda? Oli bw'ayogera nga bamaze okukima esswala ayogeredde mu ssala agambye nti omuntu bw'ayogera nga bamaze okukima esswala eqaama eyimiriddewo ne babawo n'ayogera esswala yo efa oba nedda? Ate bannayingira mu ssala butereevu nga ye tannayingira mu ssala teriyo kitta ssala ye ne bw'aba bayingidde mu ssala okwogera ebigambo biri wabweru w'essala bisobola okutta essala y'omuntu. Omuntu okuddira ebigambo n'abyogera mu ki Abbi sallallahu alaihi wasallam mu ntandikwa abantu baali bakkirizibwa okwogerera mu ssala ng'oli asobola okujja n'ayogera ne munne mu ssala yagamba nti falamma unzila qawluhu ta'ala ekigambo kya Allah kyamala okukka hafidhu ala salawati wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin umirna bi as-sukut wa nuhina anil kalam twalagirwa okusirika mu ssala ne tuziyizibwa okwogerera mu ki الصلاة كتجزاء الكلام ممنوع كلام خارج الصلاة ممنوع في الصلاة بيجان بيبير وغيره الصلاة تبكر زبوا كوجروا مشي الصلاة والله تعالى. شيخ بارك الله فيك. شيخنا قام أنت سنقول يانتولي السلام عندي مسؤولة بعد مسؤولة عن صلاة نبانتولي السلام الصلاة بيبي ودي سلام ونقولي أنت أبغى تجامبا kuteka yo kajambo kumulaga nti ogizzeemu hadithi weeriwano njimanyi bulungi nti weeri eyogera salaam kitabo kino bakiyita bulugul marami ekya imam ibn hajar al askalani rahimahullah allah yarhamuhu hadithi yagireeta ng'eragira ddala nti omuntu abeera mu ssala akkirizibwa okwanukula salaamu omuntu antoledde salaamu n'ogyanukula bil ishara n'okulaza katugitunuulire wano inshallah kubanga tuli mu kuyiga kubanga baganda baffe batera okyebuuza ekyo akibuuziza wano era nkibuuzo ntera okiwulira ennyo nkole ntya mu mbeera bwetu atulaba ku rawda za media era atuwuliza ekibuuzo ekigambiddwa nti singa obeera mu ssola n'oyasimula sheekh atugambye nti obujulizi bwe buli ate nga bunywevu okkirizibwa okugamba alhamdulillah mu mbeera bwetu sheekh ono atuwulidde munnaffe gwe tulina naye ayanukula tekyalabwako sallallahu alaihi wasallam طيب حديثي إرجع خشوع الموليان بوغانت باب الحث على الخشوع في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم متوابد مسؤولنا بطول السلام طيب صلى الله إذا كنت من العشاء فابدأوا بالصلاة المغرب إذا كنتم أحدكم يمسح الحصى watulaba ku rawda zira media era atuwuliriza tubakubiriza okuwulira emisomo gino batera okusalamu bu videos obutonotono naye audio enamba tugiwa obudde baganda bange audio enamba tugiwa obudde kubanga awuliriza audio yokka awona awuliriza audio enamba musinga aba musinze biidhinihi subhanahu wa ta'ala kuba amanya ekintu gye kyavudde nekigenda okubeera nga kikola ki nga kifundikira somba kubiriza okubeera nga muwuliriza audio enamba biidhinihi subhanahu wa ta'ala nyongera okubajukiza dawrusu ya rawda za media dawrusu gaggadde egenda okubaawo mu January ennaku z'omwezi nga 2 3 4 biidhinihi subhanahu wa ta'ala egenda kubeera Mpoma opposite ne satellite yawe Mpoma wegenda okubeera biidhinihi subhanahu wa ta'ala tubakunga okujja mu bungi tubakunga okubeera nga otegeeza omulala ne program ezigende maaso ekyetaagisa okubeera nga oyambako tukubiriza okubeera nga oyanukula omulango ogwo biidhinihi subhanahu wa ta'ala tubakubiriza mujje ng'omulundi ogwaggwa inshallah نعم شيخ تمازوجي فينا إن شاء الله باب شروط الصلاة يا جامبا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه
قال قلت لبلال يقانت قام بلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وربوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه ngayanukula abantu bamutoliranga salam wa huwa yusalli ngali muki nabbi ngali musala qala yaqulu hakadha yaganti yakolanga bwati wa basata kaffahu nayanjuluza ekiki ekibatu kye حديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه إمام الترمذي صحح حديثه قال حديثي نتوفو أقانت ويدل ذلك على أن المصلي يسلم عليه ويرد وهو يرفع يده وسكم بسيسكي شبت إشارة غلظة إلى أنه يصلي ولا يضرب ذلك الصلاة بشيء ولا يبطر ولا يضر ذلك الصلاة بشيء تشكوس الصلاة ينتهي سامي تبتو تبوات so ubera nga usala ulina atola salam yisambu yisamu kono ekibatu kino mu maaso go khalas wetu bitwana kuli salam sheikh ndi muswala bwenti oli bwatola salam ngire bugizi bwenti wa mukono guno gwadde guyisembu bwenti yisembu oti ekibatu kino kitembu ekiti alhamdulillah ne ubera oli kumavivi kigire mboti نعم وات النبي صلى الله عليه وسلم يقول بارك الله فيك نعم شيخ بارك الله فيك وجزاك الله خير من atuulirize era tulaba kola za media sheikh agenti omuntu senga kutolera salamu ngoli muswala kola ishara mu ngeri ya kulaza kibatu kiyitemu bwe kiti kiraga nti omuzeemu sheikh swala bebe wedde salamu eyo kiri kimala obangi male nga bamu batera okukola olumalo tola salamu n'abala n'abala tugamba nti atoluvanyuma lw'essala ejiddamu yenzira mu ya salamu ngoli muki musala watu beigirizo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam Sheikh barakallahu fika. Muganda formula labuza Sheikh nti omuntu wankola ekibi nabake ekibi kyankoze naye ate omuntu oyo ye nakola tawube wa Allah nasaba Allah musonyiwe naye nga ate etondedde nze gwe yakosa kiramula kiteekyo Sheikh gwosigalo mu banja olwo akola ekintu nga kirimu haqqu adami mu shurutu tawba za mulimu haqqu adami omulimu omugabo gw'omuntu abali mbaga nti raddul mazalim okuzaayo ebikolezo eki byewalyazamanyi linanyini ebyo oba okuzaayo omugabo gw'oyo okugenda omugabo okusonyiwe bwaba takusonyiye si kyangu Allah tabaraka wataala okusonyiwa kasambeera mu haqqu adami so sookoddeyo eri oyo gwakolako obuki obulyazamanya omugaa nti muganda wange nakola kino nekino nsonyiwa olwo Allah tabaraka wataala olyoka omugaa nti Allah nakoze obulyazamanya kuguna enkusaba okole ki ate naawe gwe bakozeeko obulyazamanya buvunaanyizibwa bwe okusonyiwa kubanga allazi la yarham la yurham oba tosaasira tosonyiwa nawe tojja kusonyiyibwa barakallahu fik Sheikh barakallahu fika Sheikh ekibuzo ekyo kyennyini ekibuzo nalyazamanya esimu ya muganda wange oba laputopu oba ekintu kyonna nakyo lyazamanya mu mbeera bwetyo mu kukiryazamanya kati mbadde mu darusu ne mpulira ng'oyogera hadithi eyo nti Allah tajja kunsonyiwa okuggyako oli ng'akoze eki n'ebyali byadda biseeko emyaka nga 5-10 hadithi yakajja nakagitegeera Sheikh nkola nti awo nga simanyi wakumujja sonyiwa kati sonyiwa gwe kireete ne Allah kimugandi gundi gusonyiye kafi ekimala barakallahu fik naam Sheikh barakallahu fik wa jazakallahu khairan abantu ezo kutatugana ya Allah yategeera nti okoze eki osonyiye naam Allah amanyi ebiri mu bifuba byaffe barakallahu fik naam muganda fumala abuuza agamba nti is it a must that when someone is getting ablution is supposed to face the qibla? It is not a must. Tekiri must muntu kukola ki facing a qibla nga funa uzu wabula baga nti mina sunna kiri mu sunna omuntu yali facinze mu qibla wallahu ta'ala alam. Sheikh abuuza mulala nti okusoma bismillah ku ntandikwa y'okufuna uzu kiri mu sunna oba kiri mu bizuule? Kiri mu sunna okusoma bismillah ng'otandika uzu kiri mu sunna. Nabi sallallahu alaihi wasallam umumi hadithi nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omulimu gwonna ogutatandikiddwa na basmala fa huwa abtal gubeera gwa kikugu gwa kitundu so uzu guli mu mirimu nabbi gyali ayogerako alaihi salatu wassalam barakallahu fi. Naam onabuuza nti kiramula kitya okuvunnamira enkofiira yani ng'obadde mu sala enkofiira n'ogivunnamira mu mbeera tekirina buzibu bwonna muntu kubeera mu nkofiira n'avunnama
omuntu kwambala kitambala nga kibikka oluusi wano mu maaso wavunnamira n'akivunnamirako la baasa bihi ekiraga nti la baasa bihi naffe tuvunnamira ku misaalo teri yateeka kyenyi ku ttaka direct nakati eswala zaffe enfu fihi hail baina alwajhi wa baina turab twalibadde tuteekera ddala kuki ku ttaka naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yavunnamanga ku ttaka n'avunnamanga ne ku misaalo ne ku biwempe ng'ekyo yasalako oluusi najjanga atharu turaba fi wajhi obufu bw'ettaka kwe buli kuno kitegeeza avunnamye muki avunnamye mu ttaka ate yavunnama ne ku bisampanga bino oba ebiwempe era nakyo kimanyikiddwa mu sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekina buzibu muntu kuvunnama ku nkofiira ye ne baba tagijjeewo era waliwo abantu bugenda osanga asaze enkofiira wano wakati ekyo si kituufu osala yaki n'oli abaagera kusala n'asooka agigira bw'ati si kituufu hatta n'abakyala bw'abeera awantu awali ba ajanibi bamugamba asalire mu nikabu bw'alaba nga waliwo ba ajanibi mukyala mulungi ate anaafuuka fitina waali waliwo abasajja asalire mu nikabu la baasa bihi wallahu taala alam yo fatwa lajina daima yagiisa ku bakyala aba ajanibi hay'atu kibarul ulama nayo yagiisa ng'eraga nti bakkirizibwa okusalira mu nikabu wabeerawo baani ba ajanibi wallahu taala alam namu shekhe omuganda waffe mulala abuuza nti kiramulwa kitya okubanga bakima esswala okubanga abasiraamu bayimuka bagenda bugenzi kukima swala yano nakima esswala naye nga ate ffe tuyimuse mu layini mumbeera bwetu abuuza nti kiri kitya mu tusooke tutuule wansi bamale kukima swala bwe batuka ku kigambo kad qamat swala tuke tuyimuke kyekituufu kyalibadde ekituufu kumala kulaba ku imaamu nti azze imaamu bwajja kiba kitegeeza esswala egenda kukola ki kuyimirirawo ffenna tuyimuke era abasahaba bwe balabanga imaamu olwo bakima esswala nga bayimuka naye okugamba nti tumala kulinda kad qamat sala sikimanyiiko bujulizi wallahu taala alam kitegeeza shekhe nti ekintu ekyo mu mbeera bweto tugamba nti imaamu gwe tumala okulabako olwaleero ba imaamu bakima esswala nga imaamu olidde waali baba waali ffenna tuyimuke mu mbeera bwetu namu shekhe barakallahu fika nga tumaliriza ebibuzo byaffe tumaze n'ebibuzo bino nga bibiri omuganda waffe agamba nti kiramula kitya okunyeenya olugalo mu swala okunyenya olugalo mu swala sunna nabbi sallallahu alaihi wasallam yagikola era basahaba bangi mu riwaya nga ntuufu nga batulaga ekyo kunyenya mu swala kya miteeko ebiri mulimu ishara wa tahrik mulimu okulusonga ate ekyo kyekyasingako obujulizi obungi al ishara bil sababa okulaza n'olugalo luno lwaki olwa sababa hadithi weziringa ntuufu wakana yushiru bi asababa yalinga alaza n'oluki ring finger yalinga asiba bwati wamala nasonga n'olugalo luno n'alulaza ko shekhi yasibanga bwati ate bano ababeera bwati n'agira bwati jasi nasitwa busituzi bwati ngatagize kituufu ino okusiba era waliwo obujulizi obulala nga bugamba nti wakana yushiru bil usbu'i alladhi yali al ibham yalinga alaza n'olugalo oluddirira ekisajja barakallahu fi ekigalo ekisajja kino olugalo olukiddirira lwe luno yalazanga nawajja buli waaya abamu kuwalimbaga erishadhu naye nga ntuufu terishadhu wakana yuharrikuha ngalinga alukola ki yad'u biha nga alusabisa eringa alunyenya bwati nga alusabisa ennyenya za njawulo waliwo walimu alaba nti tulunyeenya twambusa bwe tuti waliwo abalaba nga tulunyenyereza muli bwe tuti si kulwambuza nalukola ki na lusa wallahu taala alamu kunyeenya n'okulaza kyekisinga obulungi ebyombi bituufu era okululaza kyekyasingako obujulizi nga talunyenyeza sekana lubeera bwe luti ate bwe tuba tululaza okuva ku ntandikwa paka kuki ku nkomerero walimu wange omu yali atusomesa yaga nti al ishara asahu min al tahrik okulaza kwe okusinga okubeera okutuufu ennyo okusinga okukola ki okunyenya naga nti walakin okunyenya sunna wa sahihu kaman n'okunyenya nakwo ki amakulu tanawwu fi sunna ekyo kiri mu tanawwu fi sunna nabbi sallallahu alaihi wasallam waliwo sunna ziyakolanga nga natanawwu fiha
amakulu eno naw'un min as-sunna wa hadha naw'un min as-sunna eno kikacha sunna na kino kimanyikiddwa mu bikolwa by'essola bingi ng'oluusi nabbi sallallahu alaihi wasallam yakolanga bw'ati yasoma dhikiri eno yasoma eno weebiri kati omuntu tekikutabula kati ati kijja kuba kitya nga okunyenya kutuufu n'okulaza kutuufu Ibn Baz Allah musimbe yaga nti ishara bali bategeezaamu kunyenya oba okunyenya bali bategeezaamu kukola ki kulaza kusonga wallahu ta'ala alam barakallahu fika barakallahu Sheikh ku nsonga yennyini omuntu atandike ddi okusonga oba okunyenya ddi waagira nga batandise tahiyat watandikira wennyini wabula Ibn Uthaymin yayogerayo ekigambo kiri gariba jiddan newakubadde nga kiriko hadith yagamba nti okusinziira ku kigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyagamba tuwakana yuharrikuha yad'u biha yalinga alunyenya ngalusabisa yaga nti bikwatagana n'okunyenya omuntu yali badde alonda mu bifo bya dduwa yakireeta yaga nti abawalimu abamu bagamba naye yarajjaha kyakunyenya kuva ku ntandiko paka ku nkomero wabula yaga nti abamu ku bawalimu baga nti tunyenya mu biseera bya dduwa attahiyatu lillahi yosidduwa kitegedde salawatu wattayibatu eyo dduwa ngutandika okunyenya assalamu alayka ayyuha nabiyyu dduwa wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin eyo dduwa ashhadu an la ilaha illallah yusidduwa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yusidduwa allahumma salli ngonyenye amakulu kiri ekigambo nabbi kyaga nti wakana yuharriku basahaba kibaga nti wakana yuharrikuha yad'u biha amakulu biseera by'edduwa byokka byonyenyerezaamu ekyo qawlu min aqwali ahli al-ilm nenga ekyasinga okubeera nga kiyitamu tunyenya okuva ku ntandiko paka ku nkobero oba onanyenya era tusonga mwaba basonga obusonzi okuva ku ntandiko paka ku ki kubanga zonna sunna za nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sheikh tuyanza Allah kutusimire tusembe n'ekibuuzo kino muganda waffe abuuza nti mwanyina waffe abuuza nti kikkirizibwa omukazi okusaba bbaawa mahari nga gabutamuzaako la ga mahari simatuufu gayina tajja kisobola wakulu si sunna omuntu kyosaba mahari kino okubanga kiri fi taqati man tasala kiri mu busobozi kyosaba kino okubanga kiri mu busobozi bwange okunsaba byesisobola kati obutazaako kyo tekiri mu busobozi bwa muntu yajja tuuka ekiseera akuzzeeko kubanga affe abantu tetumanyi kapasite ya muntu ayimiridde ati akulimba ajja kukulimba nti sijja kukuzaako naye ng'agenda kukola ki ati gwasinga omusajja atazze ku mukyala alina kubanga ye yamwezaalira oba nga yamutunda alina buwazadde naye asobola kuba si gwe omutunda olina kubanga gwe omukola ki gwe omutonda kati obanga toyinayo musajja wuwo tebakulimbalimba so tugamba tutya nti agamahale mafu awoga nti mahale gabutanzizaako mafu tekiriyo saba ebirala genda osabe hijja saba zihijja zo ziumura zo saba byoyagala mu manafi ag'edduniya naye ekyo kyesonyiwe barakallahu fikum jazakumullahu khair Sheikh barakallahu fika wa jazakallahu khair Sheikh nsaba tusibire ekigambo atuwulize era atulaba inshallah tufundikire n'ekigambo akhiran tuyikubiriza abantu naddala bannayuganda tuli mu bigambo byakulonda musabire ku ggwanga genda byakulonda musabire ku ggwanga lyaffe era naffe tusabire eggwanga lino Allah lifuule nga litebenkevu tugaa nti Allah jaal baladana amina mutmainna wasairi biladi lmuslimin lwaki tusabire eggwanga okubeera n'obutebenkevu ebiseera by'okulonda bino bireeta obunkenke kuba birimu okulonda abakulembeze buli muntu aba yeeyagaliza yeegwaniza affe tutwala obuvunaanyizibwa okutegeeza bannansi nti bakuuma emirembe n'okusaba Allah atuwa abakulembeze abaki abalungi nabbi yasabanga n'agati Allahumma walla alaina khiyaran wala tuwalla alaina shiraran riwaya endala yagambanga nti Allahumma man waliya min amrina shay'an fashaqqa ala ahliha Allahumma fashukku alayhi ay Allah yenna gwoba obukulembeze eri abantu baffe n'abakaluubiza Allah nawe mukaluubirize so tusaba Allah atuwa abakulembeze abalungi
saba Allah taasiya okulembeza ababi Amin. khiyaru tutegezaamu abasinga okubanga be balungi ay khayruna Allah tuwa abakyasinza okubeera nga be balungi barakallahu fiikum jazakumullahu khair assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk